ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. في وجه الله سبحانه وتعالى أتودوا بصور وكتين كان يجوا بها الصروف فلان وكبيرا نتمنى كتاب الله سبحانه وتعالى أما كروجاجو أجو كونغو ومسلمي أتصمد aya disingudde ku ntandikwa ya sura Quran nga yeetandika. Ekigambo alif lam mim kifaananako ebigambo bingi nnyo mu Quran ey'ekitiibwa nga bitandika oluusi n'ennyukuta emu nga nun oba qaf, oluusi ennyukuta bbiri nga yasin, oluusi ssatu nga kino kye tuliko alif lam mim, n'okusingawo kaf ha ya ain sad n'ennyukuta endala nnyingi. Naye ennyukuta ezo mu tafsiri abamanyi baziyita alhurufu almuqatta'a, ennyukuta ensirifu. Ennyukuta ensirifu bulijjo tuziraba nga nannyini kuzisirisa bw'aba takubulidde makulu gazirimu kiba kizibu okutegeera buli nnyukuta kyetegeeza. Era ne mu Qur'ani wano abamanyi ba tafsiri ebitabo eby'enjawulo batutegeeza nti Allahu a'lam bimuradihi, Allah yasinga okumanya kiki yagenderera mu kusirisa ennyukuta ezo. So nga nazo tulina ozikkiriza nga aya eziri mu Qur'ani. Gamba nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali azoogerako mu aya ey'omusanvu mu surati Al Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ku nnyukuta ensirifu agamba bw'ati n'ezifaanana: a'udhu billahi minash shaitani rrajim walladhi anzala alayka alkitaba, nti yoyo Allah yassa kuggwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekitabo kino Qur'an, minhu naye nga kirimu ayatun muhkamatun, aya ezirikkirya ng'amakulu gaazo gali musana zitegeerekeka bulungi, hunna ummul kitaabi, nga gwe mulamwa ky'ekinyisi ekya Qur'an eno. Wa ukharu, naye ate mulimu aya endala mutashabihatun, enzibu z'okutegeera ebigendererwa byazo n'amakulu agalimu. Naye Allah agamba fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, naye abantu abalina kibuyaga mu mitima gyabwe, fayattabi'una ma tashabaha minhu, bagenda nga bafeffettamu aya ezo enzibu z'okutegeera ezirina amakulu ag'ebuziba nga Allah ye bwe yali ayagala kubitegeera nga bitegeerwa batono. Abantu abalina kibuyaga bagenda bafeffettamu aya ezo zokka ibtighaa alfitna, nga banoonya okusuula abantu mu kitemo, wabtighaa ta'wilihi, nga banoonyera okwagala beetumiikiriza okwagala okutegeera enzivuunula yaazo. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, naye nga Allah akakasa teri asobola kutegeera makulu galimu okuggyako Allah. Ffe kaakati abantu aya ezo tulina ozikkiriza yadde nga tebatubuulidde kikimu ng'ekirimu. Allah agamba nti warrasikhuuna fil ilmi, abakenkufu mu kumanya bwe bazituukako yaquluuna amanna bihi, bo bagamba bugambi nti ffe ezo tuzikkiriza, kullu min indi rabbina, ezo zetutegeera ne zetutategedde, enzibu z'okutegeera, ennyangu z'okutegeera zonna zaava eri Mukama waffe. Wama yazakkaru illa ulul albaab, teri bayinza kwebuulirira na bintu ebyo okuggyako abalina amagezi. Era tusaba edduwa nga wansi w'okutegeera kwa aya ezo tugamba bwe tuti: rabbana la tuzigh qulubana, Allah tuwugule emitima gyaffe n'ogiteeka mu kibuyaga, baada idh hadaytana, oluvannyuma z'okukulungamu tubeere abasiraamu, wa hab lana, otugabire min ladunka okuva rahmata okutusaasira, innaka anta alwahhaabu, ayi Allah bulusaasi. Kati aya eyo alif lam mim ng'entandikwa bw'eri ku surati Luqman, naffe tukkiriza nti yadde tetumanyi ebigenderezwa biri mu nnyukuta ya alif, ebigenderezwa ebiri mu nnyukuta ya lam, ebigenderezwa ebiri mu nnyukuta ya mim. Tukkiriza bukkiriza nti kullu min indi rabbina, amateeka ge tusobodde okutegeera, ebitulemye okutegeera byonna byava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tulina kubikkiriza nga Allah subhanahu wa ta'ala yabitulagira. Tilka ayatul kitabil hakim, agambye nti ago mateeka gojja okusoma mu Qur'ani wano, gojja okuwuliriza nga basoma Qur'an. Ayatul kitaabi, mateeka agali mu kitabo Qur'an al-hakim, agataliimu nkeka yonna nti oba gakubagana etteeka gundi lizze ne libeera nti litomeregana etteeka gundi. Mateeka aga Qur'ani agannyonnyola okunja, agataliimu nkeka, agataliimu kukoonagana, agataliimu kubagana. Buli tteeka livayo bulambirira erinnyonnyola ensonga nerigigusa n'ekyokisobola kukolagana tteeka ddala. hudan wa rahmatan lil muhsinin,
itteeka eriri wano mu kitabo kino Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala kiyassa ku nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli tteeka eririmu hudan bulungamu bwereere bwe yayagala obulungamu alina kukwata tteeka eryo limutuuse ku nsonga paka gyenegguka wa rahmatan ate mulimu okusaasira lilmuhsinin eri abaneeyisa obulungi abantu abeeyisa obulungi be baliwa beba batya Allah nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola ti al ihsan ekiyitibwa kuyisa bulungi an ta'buda allaha kwe kwesinza Allah ka annaka taraahu ng'olinga mulabako fa in lam takun taraahu tukuba tumulaba fa innahu yaraka yakulaba kati abantu abatya Allah mu ngeri eyo Allah bayita al muhsinin abantu abeeyisa obulungi alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abantu abeeyisa obulungi balina ebitendo kw'oyinza okubalabira buli olabanga omuntu alina ebitendo bino Allah byayogerako wammanga ng'omanya nti y'omu ku bantu Allah bayagala batenze nti beeyisa bulungi alladhina yuqimuuna as-salata be bantu abayimirizaawo essala mu budde bwazo mu mpagi yazo sunna zaazo ne babeeranga essala bagitwala nga nsonga nkulu bagyetegekera okuva eno ku wuzu okuva ku nnyambala okuva mu kifo wanaagisaalira abantu ab'ekika ekyo be bamu kubeeyisa obulungi wekutuuna zakata ate abawa obusolo mu bugagga bwabwe obugagga obwa bizinesi nga bajjamu omusolo gwa Allah obugagga oby'obulunzi nga bajjamu omusolo gwa Allah obugagga obw'ebika eby'enjawulo nga bajjamu omusolo gwa Allah be bantu abeeyisa obulungi Allah bayogerako ate ne bakakasa nti olunaku lw'enkomerero gyeruli balukakasa tebalinamu kubuusabuusa nti gyeruli Allah subhanahu wa ta'ala gye bakoze kuno ku nsinga birungi ajja kubasasula ebirungi ate nga balina okutya nti abeeyisiza obubi bajja kubonerezebwa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. abantu abeeyisiza obulungi Allah bayogeddeko abasaala ne babeera nga batoola zaka mu bugagga bwabwe ne babeera nga olunaku lw'enkomero balukakasa nti gyeruli tebalinamu kubuusabuusa Allah agambye nti abo ulaika ala hudan min rabbihim be bali ku bulungamu obwava eri Katonda waabwe wa ulaika humul muflihun be bantu abajja okufa. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. agambye nti mu bantu wa minan nas man yashri lahwa alhadith mu bantu mulimu abateeka ssente zaabwe mu kugula ebintu eby'okwegayaaza obwegayaaza ne bagula ebintu byabwe nga bagulamu emboozi ey'okugayaalirako abamanyi bwe baali bavunula emboozi ey'okugayaalirako obugayaaliza okumala ebiseera bakinnyonnyola ne bakutegeeza nti abagula obuteepu busidi obuliko ennyimba Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti mu abantu ekika abamala ebiseera byabwe mu kuwuliriza ennyimba mu kugula sidi ez'ennyimba mu kugula obuntu obukwanagana ng'obwo obw'okumalirako ebiseera naye ng'omulamu omukulu liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi ne beerabira nti bakikola ekyo mu butamanya bwabwe baviirako okubeera nga babuza abantu okuva ku kkubo lya Allah omuntu okubeera nga yali badde agula Qur'an agiwulirize abamanyi boogera ki ku nsonga eno Allah gy'agamba ki ku nsonga eno asalawo okubeera nti agula nnyimba abeere ng'aziza ekigambo lahwa alhadith abavuguruzi ba tafasiri bategeeza nti abantu abagula ennyimba ne babeera nga ebiseera byabwe tebabimalidde mu kifo ky'okubeera nti bawuliriza Qur'ani bamanye ki Allah ky'agamba bamanye ki Allah ky'ayagala ennyimba ne zibuza abantu yattakhidhuha huzwa ne babeera nga Qur'ani bagifudde ekintu kyakujerega bujerezi bw'oteekako Qur'ani oli akuyimirizaawo nti atukuseeramu ebyo abiwulira nga tebimugasa abiwulira nga tebirina mugaso n'ateekamu bino ebintu oba abiwulira amakulu oba tabiwulidde makulu ye kasi gaawuliramu nti eddoboozi n'endongo nga ye agenda n'ulaika lahum adhabu muhin Allah ategeeza nti abo balina ekibonerezo ekijja okubalaga nti baali ba wansi eky'okubanyomesa ekibonerezo ekijja okubabeera nga ekibalaga nti bali mu nsi muno. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها
كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا بتلى عليه آياتنا سندو منذ وشكيش يمن يرفولي ذني ومرنو مسمر متيكا غفي ولا مستكبرا آفا متيكا وإذا سمروا غاجيندا على غوكوي كورنتا زانتي واشترو كأن لم يسمعها غاجيندا توليتي متيكا غا الله نتيكي غسموا ومنذ يمن يريدين تبيو كوي ولا وليدين يبيريو Mutekamu kwetwala nti bakiralo buli bateeka ku Qur'ani awuliranga tebamuteretse ko tekirina makulu kaanna fi udunaihi toli nti mu matuge mulimu waqran envumbo. Allah agamba omuntu ateeka olunkulu mu kutayagala kuwuliriza kirabo kya Allah yeefuula nti takiwulira ng'ate kisomerwa awulira fabashiruhu bi'adhabin alim musanyuse nti alina ebibonerezo eby'obulumi ajja kufuna ekibonerezo ky'obulumi ku lunaku lw'enkomerero olw'okwefuula nti lwakitalo mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. amazima ddala abo abakkiriza ne babeera mu bukkiriza bwabwe nga bagoberezaako okukola emirimu emirungi bajja kubeera mu jjana ey'ebyengera. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Bana tebalibeeramu obugenderevu n'obugenderevu nga teri mu kufuluma nga y'endagaano Katonda gye yakola nabo abaliyisa obulungi ng'ate y'amazima Allah ajja kituukiriza. Allah huwa al-aziz al-hakim ye w'amaanyi atawangulwa al-hakimu ateeka ekintu buli kyonna mu kifo kye kyetaagisa okubeeramu ekituufu. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق السماوات بغير عمد. الله يقول ayagala okutuga obuyinza bwe okutulaga nti Allah yasaanye okusinzibwa obwebyo byakola nga yekka yasobola okubeera nga abikola mu byekola nga tewali asaanye kubeera nti asinzibwa okujjako ye alaga obuyinza bwe nti khalaqa as-samawati bighayri amadin ye yakola eggulu eyo gimutunulako n'amaaso gammwe yatonda eggulu ezo zonna bighayri amadin tarawunaha awatali mpalize muyinza kulaba n'amaaso. Ekyo tekijjaawo okubeera nti waliwo amaanyi agaliwo mu bbanga awo agatalabwa n'amaaso naye amaaso gaffe aga bulijjo Allah subhanahu wa ta'ala agamba tegasobola kulaba mpagi yonna ewaliridde eggulu. Wa alqa fi ardi rawasiya. Allah yateeka mu nsi muno ensozi antamida bikum ensi ereka okubeera nti ebayuuganya singa ensi eno teyaliiko nsozi yalibadde ng'eyuugana naye Allah yateeka ensozi ku nsi kuno ne zibeera nga zikutte ensi ereke kubeera nti etuyuuganya wabatta fiha min kulli dabbatin. Allah n'asaasaanya ku nsi kuno buli kyonna ekitambula kuliko ebiramu ng'abantu kuliko ebiramu ng'ebinyonyi kuliko ebiramu ng'ebisolo kuliko ebiramu ng'ebyennyanja kuliko ebiramu ng'ebiwuka. Wa anzalna min as-samaa'i maa'an. Allah agamba ffe tussa okuva mu biro amazzi fa ambatina fiiha ne tumeza mu nsi muno olw'amazzi gano agatonnye ku nsi min kulli zawjin karim buli kika kya kintu kyonna eky'omugaso ekigasa omuntu. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. oyiye entonda ya Katonda atulaze entonda ye n'atugamba nti hadha khalqullah okutonda eggulu nga tekuli mpagi khalqullah okuteeka ensozi ku nsi kuno ereke kuyuugana hadha khalqullah entonda ya Katonda okubeera nti nno yasaasaanya buli kiramu ku nsi kuno hadha khalqullah entonda ya Katonda okubeera nti atonnyesa amazzi okuva mu bbanga ne gameza buli kika kya kintu ekyo ekitiibwa ekituwa omugaso hadha khalqullah entonda ya Katonda oyo asinzibwa ayitibwa Allah agamba nti hadha khalqullah entonda ya Allah fa aruni kale njagala mundageyo mmwe abasinza ekitali Katonda maadha khalaqa alladhina min dunihi kiri kyebatunda abo abatali Katonda nakyo mukindage bali zalimuna fi dalalin mubin wabula abasamizi wabula abantu abasinza ebyawongo abasinza ebitali Allah bali mu bubuze obulwa. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala tunzura walakad atayna luqmana alhikmata wa mustajja yitiba luqmana amagezi alhikma kigitini amagezi nga buli kintu akiteeka mu kifo kyakyo buli kintu akyogerera mu budde bwakyo buli kintu akikolera ukisaanidde okukolerwa ye muntu ayitibwa alhikmata alina amagezi oba alina amagezi amazaale luqman yali musajja Allah gwayogerako omulongoofu teyali nabbi naye nga musajja mulongoofu Allah naddira ebikolwa bye ebimu ku birungi bye yalaanira abantu okukola n'abikinimiza mu Qur'ani ng'omulamu naffe tusobole okubeera ntubigoberera. Luqmaani bwe yali mu bikolwa ebirungi bye yakola Allah bye yasiima yatubuulira n'aga nti Luqmaani yagamba anishkuru lillah omuntu lwali ebazizza Katonda olw'okubeera nti akuwadde obulamu nga tobuyinaako magezi olw'okubeera nti akuwadde ebyengera si magezi go n'akuwa ebintu ebyenjawulo bisinga kulombojja kumalayo walibadde nga ku makya n'olweggulu weebaza ku Allah. Waman yashkuru omuntu bwe yeebaza fa innama yashkuru nafsihi okwebaza okwo kuba kuyamba mutima gwe okwebaza okwo kuba kuyamba ye Allah subhanahu wa ta'ala talina kyafunamu. Bw'oba omwebazizza ye teyeeyama okukukoleranga gwe yeebazizza kukwongera. Yagamba la in shakartum la azidannakum nti bwe munanneebaza nja kubongera. Kati yeebaza omugaso gw'okwebaza budda gyali. Omuntu akaanye okwebaza Allah yagamba nti bwe munaagaana okwebaza fa inna adhabi shadid ebibonerezo byange by'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okumwebaza ne Luqmaani bw'atyo mu by'omukumi omwogerwako nti yali musajja mulungi yagamba anishkuru lillah omuntu weebaze Katonda waman yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi omuntu ayeebaza obulungi bw'okwebaza buteeri mwoyo gwe waman kafara omuntu anaagaana okwebaza fa inna allaha ghaniyyun hamid Allah mugagga ebimutendereza bingi ebimwebaza bingi. Omuntu aneeyisa ekikafiiri mukafiiri oyo atayagala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala alowooza nti buli kyafunye magezi ge buli kyalina kupulaninga gwe naye agaa nti aneeyisa ekikafiiri n'ateebaza fa inna allaha ghaniyyun hamid Allah mugagga alina abamwebaza alina abamutendereza bangi. wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka lazulmun 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti wa idh qala luqmanu jjukira Luqmaani lumunga ayise mutabani we ibnihi ayise mutabani we alina byamubuulirira wa huwa ya'iduhu yalinga abuulira omuzadde abuulira omwana we nga tamubuulira bintu bitali bya mugaso. Allah subhanahu wa ta'ala ayigiriza abazadde nti kyemwalikoze eri abaana bammwe mufaanane nga Luqmaani bwe yali abuulira mutabani we yamugamba ya bunayya mwana wange la tushrik billah tosamiranga tosinzanga ekitali Allah inna shirka mazima okusamira mazima okusinza ekitali Allah la zulmun azim buli az'amaanyi bunene nnyo omuntu okubeera nti akola ekintu ekifaanaganako ng'ekyo. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah subhanahu wa ta'ala tugambye nti Luqmaani bwe yali alaamira omwana we ebigambo byatubuulidde obutasamira obutasinza kitali Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye yalaamira omwana we ng'amubuulira ebintu eby'amagezi. Era bw'atugambye nti Luqmaani Allah namuwa amagezi omuzadde ow'amagezi bye yali badde agamba ezzadde lye. Allah agamba nti wawaffayna al insana biwalidayhi omuntu ono twamulagira ne tumukuutira bunye nga tumugamba nti oyisanga bulungi bakaddeho hamalatu ummu laba nnyina bwamusitula wahanan ala wahanin obuzibu ng'ayongerako buzibu wafiswaluhu fi amain laba bwamuyonsezza emyaka 2 okutuuka okumujja ku mabeere. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atugamba ng'atukubiriza okugondera abakadde ababiri ate yajjayo maama n'amulaga nti yalibadde n'enkizo nnene nnyo okusinga ku taata kubanga maama yatukolera buli kye yatukolera ng'akikola mu buzibu okusinga ku taata. Okukwetikka mu lubuto emyezi 9 si kintu kyangu kimutamisa byayagala
nikibeera nga kimwagaza bulijjo by'akayagala n'abeera mu mbeera ey'obuzibu ate mu ssaawa y'okuzaala ala watani n'ayongerako obuzibu bw'obulumi n'abeera ng'alaajana obeere nga n'atakutukira obeere ng'omenyeka n'agumiikiriza obeere omuntu omulamba ate bw'amaze n'agamba nti n'akuyonseza wa fiswaluhu fi amaini amujja ku mabeere ng'amuyonsereza emyaka 2 anishukuru li munneebaze nze mukama katonda wali walidayika oteekeko n'okwebaza bakadde bo ilayya almasir naye nga mukimanyi nti mwenna abazadde n'abaana gyendi ye wali obutto bwammwe tujja kutta eri Allah subhanahu wa ta'ala atubuuze akawumpu n'akagga atusasule bwe twakola obulungi abiisa obubi nabo babawe ekibajaamu agambye nti ilayya almasir mwenna mujja kutta gyendi omuzadde walyebazizza Allah wezadde omwana walyebazizza Allah okuwa bakadde bo anishukuru li munneebaze nze Allah subhanahu wa ta'ala wali walidayika bw'omala okunneebaza oteekanga kwebaza bakadde bo olw'okubeera nti baakola ekigambo kinene nnyo okutuusa okufuuka kyoli wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba wa in jahadaka waddenga tukubiriza okwebaza bazadde bo waddenga tukubiriza okubayisa obulungi waddenga tukubiriza okubeera nti batwalanga ekintu ekyebbeeyi ennyo naye Allah agambye nti wa in jahadaka singa bakolangako kaweefube bombiri bakadde bo ala an tushirika bi ogende ngubeere ng'ongattako ma laysa laka bihi ilmu bwe kyowulira nti toli mu mativu ku kyo ng'omwana amaze okukunjuka omwana amaze okukula n'otegeera otegeera Allah subhanahu wa ta'ala naye singa bakadde bo Allah subhanahu wa ta'ala teyabawa kutegeera by'otegeera ne babeera nga bwate bategeerera mu byakusamira ne bakugamba nti jangu mwana wange tugende tusamire oba jangu tugende tukole kyonna ekinyiiza Allah la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq tetukkirizibwa gondera kitonde kyonna singa kiba kituwala wala kugenda kukyemera Allah subhanahu wa ta'ala bikibeera nga kitugagira bya bujeemu wala Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti bwe bakolangako kaweefube akaweefu bali kubyagenda osamiro nga teka ebintu ebirala ma laysa laka bihi ilmu nga bwe tobitegeera bye bakola kubanga nawe bennyini abasamizi bye bakola ebimu tebabitegeerera ddala tebamanyi ntandikwa yaabyo tebamanyi gyenkute waabyo gye yatandikira ate n'enkomero gye bigenda kukoma tebabimanyi kati naawe bw'oba tobitegeera fala tuti'uhuma tebagondera wasahibuhuma fi dunya ma'rufa naye sigala ng'okolagana nabo ku bitali byakusamira mu by'engeri y'ensi ma'rufa nga wiyita bulungi gye bali babeeranga ebyokusamira mwawukanye nabo naye ate tambula nabo mu by'obulamu bw'ensi ebisigaddewo nga tobayisaamu maaso ng'obawa ekitiibwa mwawukane mu ekyo kyokka mu byensinza wattabi sabila man anaba ilayya bwe ng'omwana yawukanye ku bakadde bo goberera kkubo lyabo bokka b'olaba ekkubo ly'oyo yekka b'olaba nga yateretse eyeenenya ng'akutwala kudda eri Allah thumma ilayya marji'ukum mukimanyi nti oluvannyuma lwa byonna gyendi gye mujja okudda fa unabbi'ukum bannyonnyola akawungu n'akagga bima kuntum ta'maluuna nga bwe mwali mukola ku nsi abakola obulungi bategeeze nti wakola bulungi eyakola obubi mukutegeeze nti wakola bubi ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير Allah subhanahu wa ta'ala atunimiza lukumani ng'agenda mu maaso n'okugamba omwana we nti mwana wange nkulamira ng'omuzadde bwe yalikoze omugadde omulungi mu nnaddiini ya bunayya mwana wange innaha in taku mithqala habbatin min khardalin nti nkutegeeza ky'okoze kyonna kuno ku nsi ne bwe kiribeera nga kirina obuzito bw'empeke y'akalo nga oba kirungi oba kibi fatakun fi sakhra ne kibeera nga kyewakola kiri eyo kyeziika ku lwazi olw'ensi esembayo au fi samaa'i oba wakikolera mu bbanga eyo mu bwengula au fi ardi oba wakikolera eno wansi ku ttaka ya'ti biha Allah katonda agenda kukikuleetera buli kyonna kye wakola mu butono bwakyo mu buzito bwakyo mu bunene bwakyo nawe wakikolera
oba ku nsi kuno oba wansi w'ensi oba waggulu w'ensi yati biha Allah ekikuleetera aya endala yatugamba waman yamal mithqala dharratin omuntu waaliba yakola ekintu nga kizitowa ng'akanyikuuli khairan nga kirungi yara Allah agenda kimuleetera akirabe waman yamal mithqala dharratin sharran yara omuntu eyakola ekintu kyonna nga kibi nga kyekana obuzito bwakyo empeke yakalo Allah yaba kyagenda kikuleetera kyekumaani kyagamba omwana we mwana wange okunawulira okikoledde wabe mu bbanga eyo nga byokikoledde wabe ng'okikoledde wano wansi mu ntobo y'ensi ku njazi ezisembayo oba okikoledde ku ngulu kwa nsi mu buzito bwakyo mu butono bwakyo mu bunene bwakyo yati biha Allah agenda kukikoleka kukirabe ku screen kyekyo gwe wakikola inna Allah latifun Allah subhanahu wa ta'ala ayina ekira akukwata mpola wamukunsita tubonerezaawo kakumusobeza khabirun atimkenkufu byonna byetukola tiyetaaga kubulibwa mbanyi ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur. Omwana agenda mu maaso ng'abuulira omwana we ensonga enkulu omuzadde ze yali badde abuulira omwana we bw'obanga oyagala okutendebwa ku nsi kuno nti waliko naye wali muntu w'amagezi oteeka okubeera nga Lukumaani bye yakola by'okoledde ezzadde lyo ebimu ku bino Allah agamba nti Lukumaani agamba omwana we ya bunayya mwana wange aqimi salata yimirizaawo esswala wa'mur bil ma'ruf olagira abantu okukola ebirungi wanha 'anil munkari oziyizenga empisa embi bw'olaba ekolwa wasbir 'ala ma aswabaka ebizibu ebikukwangako obeeranga mukumiikiriza inna dhalika min 'azmi al-umur mazima ebyo byenkunyonnyola bintu bikolebwa nga bimu ku bintu eby'obuvumu omuntu atali muvumu si kyangu kwevaamu kubeera nti asaala esswala si kyangu kulagira mpisa nnungi ng'alaba abaana Adamu bakola empisa embi si kyangu kyakuziira mpisa mbi bantu kugibajjako okubateeka ku nnungi si kyangu abantu kugumiikiriza ku musiiba egiba gibatuuseeko naye agamba nti byenkunyonnyola ebyo inna dhalika ebyo byenkunyonnyola mwana wange la min azmi al-umur bimu ku bintu eby'obuvumu nga bikolebwa buvumu si bintu byakunyiina era giyimirizeewo mu budde bwayo tekakusaala sswala ng'ogattangatti empisa ennungi giragira abantu bagikole empisa embi weeweeyo giziyize ebisiyaga ku mulembe guno nga mu birabo omuntu okusituka n'obyogerako abantu bawawaala amatu empisa embi okulya enguzi mu ggwanga mukiraba abantu situkuyogere ku kintu empisa embi erekerwawo empisa ennungi egiragira ekolebwe emisiiba abantu bagumiikirize bimu ku bintu ebyobuvumu ebiraga nti omuntu muvumu okumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Allah subhanahu wa ta'ala kimiza Lukumaani ng'agenda mu maaso n'okubuulira omwana we yamubuulira engeri gy'ateeka okweyisa ng'omuntu eri Katonda we n'amubuulira embeera gy'ayinza okuyisa eri bantu banne mu mpisa eza bulijjo n'agenda ku mpisa z'omwana ye ng'omwana engeri gy'ateeka okuyisa eri abantu abalala n'amugamba wala tusahhir khaddaka linnaasi togezangako okubinula n'oyitula ettama lyo ng'oyitula abantu nga ekigendererwa kyo mu kuyitula ettama eryo eri abantu kubayisaamu maaso okubeera nti omuntu ayinza okuziimuula abantu ng'akozesa ettama lye togezangako okukkakkanya abantu ng'oyita mu kubayigula mu matama oyita mu kubeera nti oyagala okubalaga nti kuli lwa kitalo okubeekanasa ng'okozesa emimwa gyo n'ettama wala tamshi fil ardi maraha mwana wange kutambuzanga amalala inna Allah la yuhibbu Allah kyatayagalira ddala ku nsi tayagala kulla mukhtalin buli yenna omuntu atambulanga w'amalala fakhurin ng'agenda yeeyagalayagalira ku bantu waqsid fi mashrika waghdud min sawtik inna ankara al-aswati la sawtu al-hamim. Yagenda mu maaso ng'abuulirira omwana we ng'amutunjula waqsid fi mashrika beera nga wakati mu kutambulako tosaatuuka busaatuusi ate tosooba beera wakati waghdud min sawtika okkakkanyanga eddoboozi lyo toboggolanga kubeera ng'okukola bweyatika bwatisi ate tobeeranga eddoboozi lyo ng'abantu tebawulira obeeranga wakati okkakkanyanga eddoboozi ne libeera nga lisaanidde omuntu omulamu inna ankara al aswaati
yamutegeeza nti amaluta agasinga okugamba biri ku nsi kuno la sauti alhamiri yeddoboozi ly'endogoyi kyoyogeranga nga mu ngeri y'endogoyi ng'obwatuka bwatisi wabula okupimanga embeera n'oyogera mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Yayigiriza omwana we entambula, n'ayigiriza omwana we enjogera, n'ayigiriza omwana we okubeera nti empisa z'obuntu obuteenyinyibwa abantu ng'okozesa amatama, n'amukutira okugumiikiriza, n'amulagira nti lagira banne empisa ennungi ate obaziyiza empisa embi ku sayidi ya Katonda kumugattangako ekintu ekirala ate sitwale oziteekengawo zibeere mu budde okakase nti buli kyokola n'ekiriba kirona kitya Allah alikikuleetera n'akikulaga n'akisasulamu. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هل تجد أن تكتربا أن الله سخر لكم الله يكبوندزا الله يبوندزا من ما في الأرض ما في السماوات ينبغي biweereza ffe enjuba eweereza omwezi guweereza ku muturu ebire biweereza ku muturu emmunyeenye ziweereza ku wama fil ardi ebiri ku nsi kuno byonna yabitukuliza ennyanja tuyitako obuyisi ne tutambula ebyennyanja netulya olukalu tulikozesa ebbanga tulikozesa wa asbaga alaikum na'ma na ni'mahu n'abeera nga ayingiwaliza kummwe ebyengera vaahiratan wa baatinatan mulimu ebiri ku ngulu bye mulaba mulimu ebiri munda bye mutasobola kulaba munda eyo tulina ebiyungo byaffe byotasobola nakutunulira omuntu talabanga ku mutima gwe talabanga ku kizimba kye talabanga ku magezi ge wabula byonna byengera Allah yabituwa agamba nti ebintu ebyo byonna Allah yabitugondeza n'atuwa ebyengera byetutegeera ku ngulu nga tuyinza okubitegeerako n'okitegeera n'amagezi ga bulijjo ate waliyo n'ebyengera byotayinza kutegeera nga bya munda byetaaga okumala okukutuuza onnyonnyoke otambula wali akatambula oyogera wali atayogerangako olaba wali atalabangako byonna byengera otegeera wali atategeera nga keera ajja kufa kategedde Allah subhanahu wa ta'ala agamba ebyengera bimulabako zaahira mukungulu wa baatina n'ebyomunda wamina nnansi man yujadilu fillahi bighairi ilmi ate ne mu bantu mulimu abakuba akakyakaali nga bawakana ku nsonga za Katonda nga balaga nga bamutegeera naye bighairi ilmin nga mu butuufu balina ensonga zibayimirizaawo eziraga okutegeera kwabwe Katonda naye nga tezeesigamye ku kumanya wala hudan tebalina bulungamu bwe balina nti babujja ku kundi wala kitaabin munir tebalina kitabo kibamulisisa ku nsonga ze boogera wabula nga bakulaga nga abalina kye bategeera ennyo ku Katonda naye bambi nga tebalina ku nsibuko z'okumanya bwe bayimiridde. قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza nti wa idha qila lahum abantu abeetumiikiriza okumanya Katonda nga tebalina kitabo we bayimiridde tebalina bufungamu bwe bayimiridde wa idha qila lahum bwe baba babagambyeko abamanyi ittabi'u mugoberere ma anzala Allah Katonda bye yassa ku bannabbi be Katonda alina message bye yassa ku bannabbi be bazituuse eri abantu naye bwe babagambako nti mugoberere Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa ku bannabbi babituuse eri abantu qaalu bagamba abantu abasamize qaalu bagamba abantu abatategeera Allah bal nedda tetujja kukola ekyo wabula nattabi'u ma wajadna alayhi abaana tetujja kugoberera bye twasangako bajjajjaffe nga bakola bakitaffe bye baali bakola bye tujja okukola taata yali takola kino naffe abaana tetujja kukola kino bajjajja baali tebakola kino naffe tetujja kukikola kino bye byaffe ebyawano bajjajja bye baali bakola naffe tujja okukola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walau kana shaytan yad'uhum ila adhabi as-sa'ir munagoberera bajjajjammwe ne bakitammwe wadde nga ssaani yali emaze okubakungula okubatwala awali omuliro sa'iri era munasigala mukyagoberera bajjajjammwe muliredde okuyingira omuliro amakulu nti omuntu yali badde ng'atwala ebyabajjajja horose yali badde alondamu ebitakoonagana nazikiriza entuufu n'abeera ng'abigoberera ate ebikontana n'enzikiriza entuufu yadde byali byabakitaffe
n'abeera ng'abyawukanako kubanga obusiraamu yeddiini yokka inna ddiina inda allahi lislam eddiini emanyiddwa mu maaso ga allah busiraamu allah agamba waman yabtagi gaira alislaami diina falan yuqbala minhu omuntu aligamba nti nze nkutte eddiini naye nga si busiraamu ebyo munnange tanenyanga allah tagenda kukkiriza mbeereyo ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. الله سبحانه وتعالى تجيز أنت ومن يسلم وجهه إلى الله ومن فتتفسي ناجوا كتوندا يكا amakulu nti n'abeera ntyagenda okukola gyegyokka katonda gy'ayagala kwatadde amaanyi ge wahuwa muhsinun n'agoberezaako ebisuukuti mukusi muno fakad istamsaka bilurwati lwuthqa aba yeekutte ku mukumu nnyo okutagenda kumuyiwayo aba yeekutte ku mukugu gw'amaanyi okubeera nti tekugenda kubeera nga kumusuula wabi wa ila llahi akibatu lumur enkomerero ya buli nsonga yonna enkomerero y'ebintu byonna tugirinde nga tumaze okutuuka mu maaso ga allah waman kafara fala yahzunka kufruhu ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu inna allaha 'alimun bidhati as-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala tegeza nti omuntu bw'alisaanye kweyisa bulungi omuntu bw'alisaanye kubeera amateeka ga allah si kutwala holeseero kutwala bulambalamba byonna bajjajja ebirungi n'ebikyamu bye baaliko naye bw'onookoowola abantu ne bagaana kuba mulimu abajja okugaana oli alemererwa agambe nti nze nja kusigala ku bya nnono siri ku ebyo bya ddiini zammwe allah ategeeza nti kwe nga mukoowodde tonakuwala waman kafara omuntu anajeema fala yahzunka kufuruhu obujeemu bwe tekubeeranga nga kunakuwaza omuntu anaasalawo kumukafiiri tonakuwaliranga obukafiiri we ilayna marji'uhum walinde gye tuli gye bajja okudda fanunabbi'uhum tetujja okubanyonnyola bima amilu engeri gye baakolangamu mu ngeri y'obulamu bw'ensi mu bulamu bw'ensi muno ngeri gye beeyisaamu engeri gye baakolangamu emirimu gyabwe inna allaha alimun bidhati sudur allah amanyi ebiri mu bifuba by'abantu allah kyava agamba nti amanyi ebiri mu bifuba by'abantu kubanga okumanya okusembayo kwa buli mu kifuba kye wano oyinza okutulaga ekintu nga kirala naye nga mu kifuba kyo mulimu ly'amazima oyinza okutugamba nti ndi musiraamu naye nga ffe tumanyi musiraamu ku ngulu n'embeera zo naye nga mu mutima gw'omanyi nti eko olina essabo ekyo ffe tetukimanyi wabula ku mutima gw'oba okimanyi allah subhanahu wataala nga batugamba bali insana ala nafsihi basira buli muntu yenna ebikwatagana ku mwoyo gwe abimanyi bulungi ekituufu wano tolaga abantu oba kyekituufu ekiri ku mutima gwo byonna obimanyi bulungi numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila adhabin ghalin tegeezezza abanaakafuula tebakakwaza balinde ffe bajja kudda gye tuli tubanyonnyola obukafiiri bwabwe kubanga ffe tumanyi bibuulisa ku ngulu ne munda naye numatti'uhum qalilan tujja kubeeyagazamu mu bulamu bw'ensi n'akaseera katono nnyo akaseera mpaka aga obeere ng'okibako mu bulamu bw'ensi ozinzenze mulungi abakazi abalungi allah kuba abaana ba dokita allah kuba abaana ba inginiya allah agangenda kweyagazaako bwakafubadde n'ogaana kubanga ejja nayo eri wano nkweyagazeeko katono obeere mu bulamu obweyagaza buno bw'okunsoba essaawa obusaawa bwakiyita mu lujja omma oluvannyuma nga mmaze okujja wano nabarruhum tugenda kubawalawala ila adhabin ghalizi tubateeka wali ekibonerezo ekizitowa oluvannyuma lw'okuva wano ojja kweyagalako katono zimba amayumba amalungi ovuge emmotoka ez'ebbeeyi mu bukafiiri bwobwo mu busamize bwobwo naye oluvannyuma tugenda kukwatako n'amaanyi gaffe tukuwalewale ogende eri ebibonerezo ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله سبحانه ولئن سألتهم اشيء سابان تسنغو بابوزا من خلق السماوات والأرض مضموما يعني يقول كنيس ومينا بالوزو بيامنوي سيقول الله بجا كدامون شئيل كتونga yabikola kati singa mumanyi nti yabaleka kutumia kuno yakola ensi kwe muli n'akola n'efuuyo eribali waggulu allah oyo mwali badde muteekako amaanyi n'ebirokozo ne mukola by'ayagala naye bwe babuuza bakutegeeza nti allah yabikola kuli alhamdulillah
bagambe nti amatendo gonna ga Allah okwebaza kwonna tulina kwebaza Allah kubanga yatukolera eggulu n'atukolera ensi kutweyagalira twalyebaziza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti atadde mu nsi muno n'atuwa akacyansi akakola emirimu gy'ayagala ate n'agitugulira naye bal aktharuhum la ya'lamuun abasinga obungi ate tebamanyi bakkiriza nti Allah yabaleeta ku lwatu lw'ensi eno era negiye naye ate bye balina okukola n'okwebaza tebeebaza Allah balina okusinza tebasinza Allah bal aktharuhum la ya'lamuun abasinga obungi tebamanyi ekituufu ekyokukola lillahi ma fi ssamawati wal ard inna allaha huwa al-ghani kezizza nti balina okukitegeera n'okukimanya lillahi ma fi ssamawati wal ard mumaze okukakasa nti katonda yakola eggulu n'ensi ate mungereeko n'okukakasa nti ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna biri wansi we bibye yabirinako obuyinza inna allaha huwa al-ghaniyu al-hamid Allah mugagga atenderezebwa bimwebaza bingi era ye mugagga teyeetaaga talina bwetaavu erimu ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okukutegeeza kubanga katonda wadda teryamanyi we yatandikira ate teryamanyi katonda nkomerero ye talina nkomero talina atandikwa akutegeezezza nti walaw annama fi ardi min shajara tisinga emiti gino gyonna gye mulaba ku nsi kuno aqlamun zaali karamu eziwandiika walbaharu nga ennyanja gaggadde ocean namba nga yonna ye bwino akozebwa mu miti gy'ensi eno emiti gy'ensi eno zifuuse kalamu ne wabaawo ennyanja gaggadde nga ye bwino nga tukoza n'emiti gino nga bwe tuwandiika ebigambo bya Allah ennyanja eryali kalidde nga tuwandiika ebigambo bya Allah ennyanja eryali kalidde nga yamudduhu min ba'dihi neebeera ng'edduukirirwa eyambibwako ng'emaze okukalira sab'ata abhurin agayanja amalala 7 nago ne gabeera nga tugakozesa nga tuwandiika ebigambo bya Allah naanafidati kalimatullah ebigambo bya Allah tetwabisobodde kubimalayo kubiwandiika nyanja yali kalidde netugezaako okuleetebera nekalira neyambibwako ennyanja 8 omusanvu okuyamba ennyanja eri ekalidde emiti gyonna egiri ku nsi nga tugikozesezze n'emitono tugikolamu amakalamu akawandiika ebigambo bya Allah ebigambo bya Allah byalisigaddewo nga tebinnaba kukola ki kubeera nti biggwawo inna allaha azizun Allah tawangulibwa hakimun mulamuzi omwenkanya ateeka buli kimu kyesaani ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna allaha sami'un basir Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza ma khalqukum kyekuli okutondebwa kwammwe kyasangamu obuzibu wala ba'thukum kyekimu n'okuzuukira kwammwe kyekuli nti alisangamu obuzibu illa ka nafsin wahida byonna bitwalanga amaanyi g'oteeka mu kukola omwoyo gumu emyoyo gyammwe gyonna kifaanaganako n'omuntu alina swiiti ng'asobola okuswiitinga wano ensi yonna neeyaka sayi amatala gonna gaaka nga katawaanyi Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti okutondebwa kwammwe nkutwala ng'okutondebwa mwenna abali mu nsi nkutwala ng'okutondebwa kw'omwoyo ogumu obudde bwe mmala mu kutonda omwoyo ogumu bwe budde bwonna bwe mmala mu kutonda emyoyo gyammwe mukifaanaganako ne mu kiseera ky'okuzuukira kwammwe okuzuukira kw'omuntu omu obudde bw'amala okuzuukira kwammwe mwenna Allah agamba nti tonda kwammwe siinamu buzibu mu kuzuukira kwammwe siinamu buzibu mulina okukakasa nti nze nabatonda ate nja kubazzaawo ate mubaliwe abeeyisa obulungi bafune obulungi abeeyisa obubi bafune ebibasaanidde inna allaha mazima Allah sami'un awulira byonna byemukola basirun ataala ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ng'ayagala okutulaga agamu ku maanyi ge ebintu ebitasoboka kukoleka kitonde kyonna bw'amala okutulaga amaanyi ge tusobole okukkiriza alam tara gwe tolaba omuntu wa bulijjo tusobola kukozesa amagezi g'onoolaba anna Allah yuliju layla fi nnahaari Allah yayingiza ekiro mu musana wa yuliju nnahaara fi llayli n'ayingiza omusana mu kiro ne bibeera nga biddiringana kino kivaawo kino kiddawo kino kivaawo kino kiddawo wa sakkara shamsa wal qamara
Allah n'atugundiza enjuba n'omwezi enjuba nejja neyaka negenda neyaka nege otuuka n'okulowooza nti obe yaliwo eno mpyawo beene kwegamba ebino bijja ne bivaawo enjuba ejja nevaawo omwezi ne gujja kullun yajiri buli kimu kira mu ngeri yakyo ila ajalin musamma okutuusa Katonda lwaligamba nti kakati essaawa eweddeyo enkomerero etuuse enjuba ogwayo ne gukoma omwezi ne gukoma obudde okukya ne kikoma obudde okuziba ne kikoma buli kimu kitambulira mu mbeera yakyo ekiro kikyatambula nga bwe kibadde kitambula omusana gujja kutambula nga bwe kutambula enjuba etambule nga bweri walqamaru n'omwezi bwe kutyo kullun buli kimu yajiri ila ajalin musamma kijja kusigala kiseeyeeya kijja kusigala kitambula okutuusa obudde bwakyo bwe bakitegeerera bwe buli gwako kiryoke kiyimirire wa anna Allah bima ta'malun basir Allah bye mukola mukenkufu nnyo abumaanyi akulaza amaanyi nti yalina amaanyi agateekawo ebintu ebyo kiro musana njuba mwezi ate nabyo birina obudde bwe bijja okukoma bibeere nga bisirisibwa ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك الله كنيون يريد النوت تكيري بأن الله هو الحق الله يمزما الله يوامزما الله يساني كسينزوا أقولك qualification easy ebisanyizo ebimufuula nti yateekeddwa okusinzibwa wa anna ma yad'una min dunihi naye abantu bebasinga nga bali mu kusamira albaatil byebintu ebipangepange ebintu bikyamu ebintu ebisinzibwa bitali Allah byonna bonna bubuze bwereere wa anna Allahu huwa al-aliyyu Allah yewawa ggulu kamala byonna alkabiru nene tewaliwo kisaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa kujja ku Allah subhanahu wa ta'ala naye bino ebyateekebwawo bajjajja twasanga ebyo byonna albaatil bukyamu byebisaanidde okubeera nga tubikoberera tusaanye okubeera al-aliyyu wawo alkabiru ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور egezeza ajja kulaga amaanyi ge ajja kulaza obwengula nti omusana enjuba omwezi ekiro bonna maanyi ge tewaliwo kitundu kyonna kibirinako ki buyinza naga nti oba gwe bikulemye okutegeera omulala kankuladde ekyokutegeera alamutara gye tolaba ate kino anna alfulka amaato emmeeri tajiri fi bahari biri ku nnyanja lyeya wansi mazzi bwe eri munda wansi buziba nomuli kungulu museeyeeya ne bizinesi zammwe ku maato muli kungulu museeyeeya Allah abatwala Allah abayisa ku mazzi nga museeyeeza kuli agamba temulaba amaato gammwe tajiri fil bahari bwe gaseeyeeya ku nnyanja bini'matillah ebyo byonna byengera bya Allah liyuriyakum min ayatihi ayagala abalagi ebyamagero bye inna fi dhalika mazima mwebyo byetujja kwogera la ayati mulimu ebyokuyiga mulimu ebyamagezi kulli sabbarin shakurin buli bonna balina obugumiikiriza ate ne babeera nti baali baddereera naye وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور Allah subhanahu wa ta'ala kutegeeza nti abantu abalina obugumiikiriza agambye nti ebyo byetwogera mulimu ebyamagezi n'ebyokuyiga likulli sabbarin eri buli abalina obugumiikiriza obutabasuula mu bujeemu kubanga waliwo ebintu by'obujeemu ebinyumira abantu naye abalina obugumiikiriza obutabikola ne bagumiikiriza ne bagaa tubisanga mu maaso ga Allah ebituyiseeko wano ebyo tubyerekereze kubanga Allah tabyagala kuno ku duniya tujja kubikola shakuru ne beebaza ekyo Allah kyeyabawa abo balina amagezi abasobola okubeera nga beegulira n'ebintu ebyo yabagamba waiza gashiyahum mawjun abantu singa babeera ku nnyanja ne gabajja gabalumba amayengo nga gaagala okubabikka kabbulahi nga olaba galinga agasozi amayengo gabakubyemu agasiikirize gasobodde okufumbira nga n'enjuba tebakyagiraba agayengo ag'amaanyi ku gayanja aganene amayengo gali waggulu
eryato liri wansi nga tokyasobola n'okulaba njuba likusiikiriza ejjengo likusiikiriza olw'obunene bwalyo omuntu agamba nti singa Allah atugamba nti singa omuntu atuuka mu mbeera eyo eyokubeera nti amayengo gaagala omubuutikira ali mu lyato da'awu llaha mukhlisina lahu ddiina ku ssaawa eyo abantu nga bali ku kaseera akazibu badde eri Allah ne bamulajamira ne babeera nga bamukoowoola nga yekka gwe balaga nti ddiini bamaliribulwe buli kye bakola bakikola ku lwa Katonda falamma najjaahum ila albarri kikwewunyisa Allah baamala okubaanukula ne bava mu mayengo ago ne batuuka ku lukalu n'abawonya ne batuuka ku lukalu faminhum muqtasidun mubeeramu abasigala ku mulamwa wama yajhadu bi ayatillah abantu tebayinza kuba kifuba ku mateeka ga Allah illa okujjako kulla khattarin kafur buli yenna omuntu omuwakanyi abeera nga yeekuluntaza omuntu oweekuluntaza abeera akuba ekifuba ku mateeka ga Allah tayinza kukikola okujjako yenna ali mu bukafiiri obw'ekika ekyabo. Ya ayyuha nnaasu ttaquu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala ategeezezza nti mulimu abaana Adamu abayinza okubeera nga ng'abavutte mu mbeera eyo agasigala nga bali wakati nga si mukkiriza nti akkiriza nti Allah yamuwonyezza ate ne mu bukafiiri nga nabwo tabumatira bulungi nti bumuyamba. Ebyo omuntu abeera wakati alimu obusiraamu alimu olukafiiri. Allah subhanahu wa ta'ala n'ategeeza teri wama yajhadu teri ayinza kuba kifuba ku mateeka ga Allah ng'akuntana nago illa kulli khattarin kujjako buli yenna omufezi okujjako omuntu yenna ghaddarin kafur omuntu yenna alabika nti mukumpanya eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate mukafiiri nnyo ye muntu ayinza okuba ekifuba ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ategeeza nti ya ayuhannaasu abange abantu ittaquu rabbakum mutye Katonda wammwe. Katonda waffe yaliwa ye Katonda oyo akugambye aleeta ekiro n'aleeta omusana n'atulambuza ku mazzi n'atugunya obubenje bw'oku mazzi bwetulaajanira ne tubeera nga twerazidde byonna bye tusinza okuggyako ye Katonda Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde eggulu okutya n'empagi erabibwa n'amaaso gaffe. Ekigambo kulabibwa n'amaaso naggambye nti abamanyi bakitegeeza nti amaanyi gano agatalabibwa n'amaaso gagulabidde eyo yo tetuba naye gano empagi erabwa n'eriiso yo eyo gyayogerako nti tulina empagi tuyinza kulaba na liiso twesigamye eggulu. Ebyo byonna Allah alaga obuyinza bwe bw'amaliriza ng'agenda okumaliriza essuula n'agaa byonna byenkulaze amaanyi gange byenkulaze mbadde nkusaba ya ayuhannaasu abantu ttaquu rabbakum mutye Katonda wammwe wakhshaw yawman mutye olunaku la yajzi walidun an waladihi omuzadde lwatagenda kubeera nti alina obwetaavu eri omwana we wala mawludun huwa jaazin an walidihi shay'an wadde omwana okubeerako kayinza okutaasa mukadde we konna lunaku lwa muntu kwefaako inna wa'da Allahi haqqun. Allah abagambye endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala y'amazima. Allah tajja kusasula by'otakoze. Omwana tajja kuyamba, omuzadde tajja kuyamba mwana we. Olunaku Allah gaye buli muntu likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughnihi, buli omu aliba bizi ng'embeera gy'alimu yeefaako yekka. Allah agambye endagaano yange y'amazima. Fala tagurrannakum alhayaatu dunya, tebubasiriwaza obulamu bw'ensi y'omukajjaku Allah wala yagurrannakum billahi algharuur, kyabasiriwaza saani yasiriwaza n'abajjaku Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha indahu ilmu as-saa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha alimun khabir. Allah subhanahu wa ta'ala luvannyuma tutegeeza nti ya ayuhannaasu abantu mutye Allah atugamba nti inna Allaha indahu ilmu as-saa. Allah subhanahu wa ta'ala okumanya olunaku lw'essaawa ekiyama kinaabaawo ddi lyasigala gyali
baabuzanga nabbi Muhammad yasalunaka ani saa bakubuuza essaawa olunaku lukiyama lunaabaawo ddi nabbi ya rabbi ngaddanga nti bannange nange simanyi era ne Jibuliru yajja mu hadisi yaffe ennene mukimanyi n'amubuuza mbuulira essaawa yaddi n'amugamba mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'ili simanyi yambuuza tumanyi nange simanyi fenneetu Allah yakiisigaliza ekyokumanya essaawa si ssaawa yokka eri ennene ey'okuzingako ensi wabula n'essaawa y'omuntu ey'okufa inna allaha indahu ilmu saa okumanya essaawa y'omuntu nti anaafa budde bundi alifa bw'ati ekyo Allah yakiisigaliza wayunazzilu lghaytha Allah yasse enkuba ekigambo ky'enkuba kikwatagana na Allah singa enkuba ezeetukuko kyokolaba nga abantu bagamba buli bantu mulaajanire Allah abasiraamu musaale Allah subhanahu wa ta'ala tumwenenyeza atusiza lwaki tusobola kugenda ku poliisi ne tuwa abantu ekuba eganji tusobola kugenda mu parliament egiteeseeko nti ekuba eganji wabula ekigambo bwe kiba kiguddewo ng'omusana gwase abantu bakikakasa mu ssaawa eyo nti alina okulaajanirwa alina ofiisi y'enkuba ya Allah subhanahu wa ta'ala era namwana akutegeeza ng'akakasa oyinazziru lkaita yatutonnyeseriza enkuba oyalamu ma fi l-arham yamanye ebiri mu nnabaana si kumanya nti bamwana mulinzi bamuwala kyokka ebiri mu nnabaana okubimanya ali mu nnabaana anaaba mulongoofu anaaba muntu kukyamu ekiri mu nnabaana omwo kirimala emyaka emika ku nsi kuno kigenda kulya kigagga kyavu riziki yaki egenda byonna ebyo byonna Allah subhanahu ya'lamu ma fi l-arham ebiri mu nnabaana gy'abakyala Allah amanyi purogulaamu yaabyo byonna nga bwe bijja okuyita kuno ku nsi engeri gye bijja okuyitamu n'oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi abimanyi wamaataddi kuba tukimanyi bulungi mu hadisi yategeeza nti singa abawuliza ennaku 12 gy'emyezi ena Allah subhanahu wa ta'ala aleta malayika newandiika riziki ye Allah amanyi riziki y'omuntu tekwawo bukunji accidentally y'omuntu ekino nakino nedda Allah amanyi riziki yo gy'olirya amanyi obulamu bwo ojja kubeera mulongoofu oba si mulongoofu ekirala Allah n'agamba wala tadri nafsun maadha taksibu gadan kiriyo mu mwoyo gwa muntu tumanyi enkya tugenda kukola ki eriyo omuntu tumanyi kubanga enkya oyinza okupulaninga enkya nti ngenda kukola kino ng'ate enkya ogenda kuba mu ddiiro ku ssaawa ezo ng'abantu bali miranga teri muntu amanyi ky'anaakola nkya wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamuutu teri muntu amanyi kitundu kya nsi kuno kwalifiira abantu bangi babazadde kuno ate bafiira Bulaaya bangi babazadde kuno ne babaziika eyo Makka bayinza okukola hijja tebakomye abalala teri muntu ayinza kugamba mbi ayyi ardin tamuutu kyalifiira mu kitundu gundi oba alibeera mu kitundu gundi Allah ajaliyo weekukira inna allaha mazima Allah alimu khabiru mumanyiyo byonna byonna bitukola amanyi amanyi biri mu baana amanyi obungi bw'enkuba amanyi ekiramu ekirigerawo amanyi n'abaana ebirimu amanyi wawuja olifiira khabirun ate kubitukola mu kenkufu teyeetaaga kuwulira buli kyonna ogenda okukikola nga yakitegeezedda n'enniya yaakyo omubalirivu bw'okikoleddeko kikoledde ku mwoyo gwakwagala bakulabe ekikoledde mu mwoyo gwakwagala kusanyusa Allah byonna byonna khabirun mukenkufu ku byo saba Allah subhanahu wa ta'ala tumalirize ssuura eno aliringa baganda baffe omukulu Abdulaziz Sekitto agirikodinze wano ku ssomero King Faisal ne Sheikh Ismail Sulaiman Kata nze mbadde ngezaako okulaga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bigatambula ekyo nawe kyenjogedde nga kituufu faminallah Allah yanonamisa ekyo kyowulidde nga kiyitidde famina shaytaani yegezezaako okukula saba Allah subhanahu wa ta'ala akugasse n'ekiwulidde ate ne muganda waffe Musa Bukooma musomesa kubuye saba Allah subhanahu wa ta'ala namutusule nga tulungi tubadde naye wano okubeera nga tumegga n'ejjimu y'okuweereza abasiraamu.